Ssenkagale w'ekibiina kya DP Norbert Mao asinzidde mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina n'alaga okunyola olw'eggwanga okufiirwa General Ronda Nyekerima. Mu linnya lya Democratic Party twagala kugumya ab'enju ya Honorable Ronda Nyekerima. Mao ategeeza nti General Ronda abadde musaale mu kukendeeza kutiya gaasi poliisi gwe ku bannabyabufuzi naddala abavuganya gavumenti ekibayambye okukolera mu mbeera ennungi. Nga DP tujjukira General Ronda olw'okutuyambako nga tutambuza emirimu gya campaign for free and fair elections nga twagala tutereze ekisaawe ky'ebyobufuzi. Ono ayongeddeko nti era omugenzi abadde teyeetaba mu byabufuzi ebyawulayawula mu bantu. Mao era alangiridde nga bw'agenda okutandika enkuŋŋaana ze ez'okwebuza ku bantu mu kalulu ka 2016 z'agenda okukuba okwetooloola eggwanga. Yo Entebbe poliisi erinnya eggere mu lukiiko lw'ekiwayi kya DP ekikulembera Lord Mayor Elias Lukwago ekya Truth and Justice olubadde luteekeddwa mu kisaawe ky'omupiira eky'ekiwafu Entebbe ng'egamba nti abategesi tebalina bbaluwa ebakkiriza kutuuza lukuŋŋaana. He writes to the IGP. When the IGP responds, we get a copy of that letter. Ab'ekiwayi kya DP ekikulembera Lord Mayor erudde eyo babadde bategese okusinkana abantu ku kisaawe kino okwogera ku nteekateeka zaabwe eri abantu. Wabula adumira poliisi y'Entebbe Geoffrey Nsima asoose kugamba abadde akulira abategesi b'olukiiko luno Kansala Sadiq Mukasa nga babadde tebalina kubaako kintu kyonna kye bakola kubanga olukiiko lwabwe tebubadde mu mateeka. Sadiq ye kyagaanye. Nze DPC kyanne nti kubeera nti simuwadde baluwa. Oluvannyuma poliisi basinziza amaanyi ebyuma n'ebitwala. Mu ngeri yemu abakulembeze ba FDC mu Kawempe banaabidde Meya Mbaraka Munyagwa mu maaso oluvannyuma lw'okukubisa ebipande okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa Paalamenti obwa Kawempe South ng'akozesa akabonero k'ekibiina kyabwe. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa FDC mu Kawempe James Mwima batuuliza olukiiko lwa bannamawulire ku Gully Rose Gardens e Wandegeya ne bategeeza nga Munyagwa bw'asussizza okuzanya ebyobufuzi eby'obwaddiikuula nga bo tebayinza kumuganya kutaataganya nteekateeka zaabwe. Tanaba kutweyanjulira nti yafuuka FDC ko ffe tumumanye nga SDP. N'olwekyo tukubira abantu omulanga bannakawempe bonna aba FDC nti tetugaana abantu kujja mu kibiina naye ebiseera ebisinga omuntu ojja mu kibiina olina okugobera procedures z'ekibiina. Bongeddeko nti bakuwandiikira abakulembera ekibiina kino ab'oku ntikko batunule mu nsonga zino ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Ye Munyagwa ategeeza nti munnakibiina kya FDC atuukiridde nga n'ebisaanyizo byonna yabituukiriza dda ng'alina ne kaadi eraga obwa memba wabula gy'atulaze tebadde mu kafaananyi ke. Kasita ofuna membership card oba oli member wa FDC. Ekyo kimulabye nabo bakimanyi nti ndi wa FDC baana nabo enyingira gye bayingira naye ekibatawanya kimu omanyi obumyi bwe buba buli awo nga babukolera kakeegi mu buzannyira bulowooza ensi ekomyawo bwe bulaba empologoma ng'ebusa empologoma ebukanegwa mu keegi y'obumyi wabawo panic. Ekyaffe tukyetaagisa eddakiika 10 ziba nnyingi. Tubeera unfair.